Mwatuze mtyano abazukuse naffe tuddemu agataliko nfufunga bwe gabadde mu kiro. Yenze Sanyu Robina Mweruka ndi ne Mebo Mulungi nsaba tutandike n'ebikulu ebiri mu golunaku olwaleero. Sirikale supervisor waliwo amuzeemu bubi mu busungu obungi n'amukuba essasi. Omusirikale akubye mukama w'amasasi alowoozezza nti gamusse naye ne yetta. Ebadde yabutakanya mu ssente. Omubaka ne ssentebe wa disitulikiti balwanidde mu maaso ga minisita Kabanda. Asmatu Sokobwa ekigwo. Naalongo alumiriza Ssaalongo okumubbiranga ssente bwe yamunenyaako yamugirangayo Jambiya. Essanyu omuwala eyalajanira gavumenti ng'ekyeyo kikalu byakomezeddwawo. Siiba okola osula olabirira abaana nga basula bakaaba awo we wava obuzibu. Kale munnaffe webale nnyo webalire ddala okukkalira. Tutandise n'omukuumi wa Seculiko okuva mu kitongole ki Tiger Security ono akubye mukama w'amasasi bw'alowoozezza nti amaze omutta olwo naye ne yeesindirira ebyasi mu bulago ebimujje mu bulamu bw'ensi eno. Okusinziira ku badduukirize n'ab'ebyokwerinda kigambibwa nti bano bavudde ku kukaayanira 3,000. Wabaddewo akasatira ekitintale omusirikale wa Seculiko okuva mu kitongole eky'obwannannyini ki Tiger Security nga ye Boris Ngabirano wakubye mukama we amasasi olwo bw'alowoozezza nti amusse naye ne yeetunuzaamu emmundu mu bulago ne yeesindirira ebyasi ebimujja embudde. Supervisor wabadde awo n'amukuba essasi ku mukono olumaze naye omukutya okungi naye n'ayeteeka wano naye oli omusirikale supervisor waliwo amuzeemu bubi mu busungu obungi n'amukuba essasi. Ngabirano abadde agenze kukuuma akawungeezi ka leero ku kizimbe kya HW Mall ekitintale nga kigambibwa nti afunye obutakkaanya ne mukama we ategerekeseko erya Pius n'amukuba amasasi ku mukono. Ebadde yabutakanya mu ssente yasite 13. Omusasi waffe waatuukidde mu kifo kino nga Pius addusiddwa mu ddwaliro okufuna obujjanjabi naye ng'omulambo gwa Ngabirano gugangalamye ku ttaka n'emmundu gy'akozesezza. Gasikali badde balina obutakkaanya ne supervisor we badde balina obutakkaanya katukuta bano okutakkaanya badde waawe n'entawo zaabwe kati ze ngenza okujja wali eri supervisor wamukuba essasi n'adduka ati zeni ye naye mu kutya okulya adde amanyi akozesa amusse kati ye naye kwekugira n'agyeteeka n'emmundu naye kuba amasasi abiri obwongo ne buyiika. Ow'ebyokwerinda mu Luka gwa Mutungo Issa Tabaala agamba nti ababiri bano babadde n'obutakkaanya nga bututte akabanga. Tabaala asabye poliisi okwekenneenya kampuni enkuumi ez'obwannannyini n'abantu bebawa emmundu kubanga tezandisaanye kuweebwa abo abalina akasungoyira. Poliisi bakwata emmundu oba bakama baabo bonna oba bamalenga kwetegereza bantu oba n'okukuwa bakoowa ng'oba akoze ekiro n'emisana tebamunyula. So tusaba poliisi eyite ebitongole ebyo ebikuumi bongere okwogera nabyo bakansolinga abantu abo. Abadduukiriza abalala bagamba obutakkaanya bw'abano bwavudde ku ssente siringisa 3,000. Mpulidde nti bali balwanira 3,000 kitegeeza ki? Kitegeeza nteeka olw'embeera abantu mwe batambula mwe tuwangalira yevuddeko ekyokulaba nti 3,000 isa okutwala obulamu bw'omuntu. Poliisi etuuse mu kifo kino era ekisazeeko n'etandika ogwayo ogw'okunoonyereza ekivuddeko embeera eno. James Magala yakusakidde eggulire lino ku Rabgede TV. Hajati Minsa Kabanda yennyamidde olw'abakulembeze abasiwukidde empisa mu maaso ge bwe babadde batongoza pulojekiti ezikoleddwa Erengo nga zino zikoleddwa eggye lya UPDF nga lyetegekera ebijaguzo ebya Terehesita.
Ku ssaawa 4:30 ez'enkya minisita wa Kampala Hajat Minsa Kabanda abadde mutaka mu disitulikiti y'e Lwengo ng'asoose kulambula amasomero agazimbiddwa eggye lya UPDF okuli erya Lusaka Primary School ne Malongo Baptist Primary School. Bw'avuddeyo agenze ekitovu awabadde wategekeddwa emikolo egy'okutongoza ebikoleddwa aba UPDF. Kyokka mu kusala akaguwa akagulawo ekizimbe ssentebe wa disitulikiti y'e Lwengo Ibrahim Kitata n'omubaka wa Bukoto West Muyanja Sentayi bambalaganye ng'entabwe eva kwani abadde alina okwaniriza minisita. Wakati mu kwesindika n'okwesonga mwennwe kabuze kata basuule minisita ekigwo era wana abasirikale ba UPDF n'abakuumaddembe banguye okuzza embeera mu nteeko. Ssentebe n'omubaka bagobeddwa awabadde minisita era akanyolegano kabadde k'amaanyi. Minisita Kabanda yeewuunyiza abakulembeze ba disitulikiti okusiiwuuka empisa mu maaso ge ne batabika ku butakkaanya bwabwe. Nze banne bansindise wali Katangwe era waliwo eyankutte n'aŋŋamba oyo eyankutte wanne nadde ngudde naye nga kulwana naye nga lwakingwa ate omugenyi bulijjo bw'abeerawo wabeerawo empisa. Mmanyi nti tukyaza abagenyi omudo ne tugubikkako obusubi nga sitwagala balabe nti tulina empisa ki embi. Akulira essomero lya Malongo Baptist Primary School Nakanjako Florence yeebazizza UPDF olw'ebizimbe bibaweereddwa. Naye kaakati we mutuzimbidde ekizimbe ekyo nkakasa ng'eri tubuddeyo tuli abantu ab'omulembe. UPDF egabye emifaliso mu malwaliro wamu n'ebisuulibwamu kasasiro. General Sunday akulira enkambi y'e Kasajjagirwa e Masaka alabudde bannabyabufuzi koma okwetuuma ebintu bya gavumenti. Tetuva wano ate abantu ne batandika kwetuuma ennyumba ezo. Temuli byabufuzi kubanga nga bwe mukimanyi ffe tetwesimba. Bino bibeereddewo nga ne minisita omubeezi w'ensonga z'omundamu General David Muhoozi aguddewo ekizimbe ky'essomero ekyazimbiddwa ab'eggye lya UPDF ku ssomero lya Kasaka Church of Uganda Primary School n'okubakwasa ebitanda emifaliso n'ebintu ebirala ebikozesebwa mu malwaliro. General Muhoozi ategeezezza nti ebikujjuko bya Tarehe City eby'omulundi guno bikulu nnyo kubanga bikuziddwa mu kitundu ky'e Masaka nga muno abantu baamu baabawa obubudamu obwabawa obuvumu okulumba Kampala. Sadaka gye mwakola nga Masaka y'emu ze zaakubibwa mu 79 nga olutalo olw'okwenunula olwasooka Abatanzania bayita muno. Nene Masaka mwe twasinziira okulumba Kampala 1986. Brigadier General Baguma Mugume akikiridde omuduumizi wa UPDF General Muhoozi Kainerugaba ategeeza nti bibakoze byonna bigendereddwamu okuzzaamu bannamasaka essuubi. We are giving out these structures, but they are not just the structures, but the sign of hope, of opportunity and a bright future for the people of Masaka. Omubaka wa President Billy Janat Mulindwa asabye abatuuze okweyambisa essomero lino erizimbiddwa ku mulembe ate nga lya gavumenti. UPDF njagala okwebaza omulimu ogw'omutindo omulungi gwe mukoze. Mwebale nnyo mwebalire ddala guno omulimu buli omu agulaba mulimu muki mulungi. Florence Tumupende ne Jacinta Bwanika be bakusakidde ekkulire lino ku Rabukedde TV. Ate ssente zitabudde Ssaalongo ne Nnaalongo ensonga ne bazitwala mu b'obuyinza okusobola okuzigonjoola. Kino kidiridde omukyalo okulumiriza bba okubaamu n'engalo ng'agamba nti yamubyeko emitwalo 10 kyokka bwe yamugambyeko banaamugirayo ejjambiya eyamukutte omukono. Nnaalongo aloopye Ssaalongo eyakamuzaalamu abaana 10 beddu ng'agamba nti ayitiriza okumuliisa kakanja nga buli ssente Nnaalongo zakwatako nga Ssaalongo azibba. Ssaalongo yeewozezzaako nti okuba Nnaalongo yali yeetaasa kubanga Nnaalongo naye bw'akwata ku Ssaalongo amuyisaamu empi. Ono mukazi wange namuwasa mwana muto era bamumpa mateeka. Simulinaako kukonda lyonna. Twali kulwana. Tombola e Nazigo
mu disitulikiti y'e Kayunga. Nalongo Birungi Adijjo w'emyaka 2 yaloopye Basalongo Kakooza Rajabu w'emyaka 49 era nga mu byamukoze mulimu okumubbako ssente $10,000 ate bwe yazimubanja Salongo yamukwatira Jambiya omusaleko obulago wabula Nalongo yateekayo omukono ejjambiya n'egutema. Nteekawo guno mukono kola ejjambiya erinakukwata nukulu fongere mukono n'atema akamekaddu kanengenda bakaleebetaddu nakajasanya ndala zino tolaba berere jambiya gwenokira bwoti nze kakasasa oba simenga ntema bubulago ddala nyinza okutema ate wano ngogize simenga bwoti. Nalongo Birungi annyonnyodde nti essanyu mu bufumbo bwe ne Salongo Kakooza lyakoma baakazaala omwana asooka abaala 9 babazaalidde ku bugubi. nakoma okufuna essanyu naye ndowooza nina omwana wange yali wakati wa myaka nga 14 okuva olwo yambeka neerabirira abaana bange nabanagaanamu okusoma nebigwana. Abadde amaze emyaka 2 nga yadduka mu maka okuva lwe yatunda ku kibanja kale ate abadde akomyewo atunde era nga Nalongo agamba nti Salongo yakwata ku ssente z'ettaka yagenda bugenzi kyokka bwe zaamugwako yakomawo akulubuse era nga yamulabiridde okusobola okuddamu okulabikako ng'omuntu. Asooka nabula n'amula emyezi ng'ebiri ngadda olwamala n'agenda ddala nga takyadda okumukubira ku ssimu yankwata ogusooka ogwokubiri namba mukazi we muto ati sirina budde bwe yakomawo ogw'omunaana omwaka ogwo nga talina kyayina wabula ate nga nze nina omulabirira. N'otunda ekibanja ekyo nga bwogambye nti abaana yali azize omusango yali Kampala ensente zasookera ddala ko nti oli munyini yanuma nali mugambye omwana tukoleki bamusibe nagamba ate omwana ate bamusibe batya ate nga tenina kulyako wadde 10 netutole emitwalo 6 abajja nemumeka nezisasulira omwana omukulu naziza omusango. Nalongo agamba nti Salongo omujozi wa bbaluwa era olumu yamusanga ataddeko TV ye Nalongo gye yeegulira alabe Pulezidenti Museveni ng'ayogerako eri eggwanga n'agijjako bw'atu namuyisaamu ensambagere. Tufiyo nze nagigula kuba nagisevingira omwaka mugamba yakambala nakambala naleeta enkumi nasooka nateeka mu ddiiro mbazi nga bagenda TV nagiteekaawo andi nfumba kyayi nagenda najjako kyayi wange nalimbuza nga twaganga negimbayo. Salongo mukwewozaako agambye Nalongo mukazi mukambwe era amukuba enkokola olutatadde nti era okumukuba Salongo yali yeetaasa ng'obusiramu bwe bulambika. Omusajja owange mbadde mwagala kuba nafumbirwa mwagala naye ebikola bigendanga bikola ki omukazi nga yabonabona naawe nemukola ekibanja n'okitunda muddamu n'otunda n'ekirala omukazi kati ate okomyewo obasanze banamu ate otunde ne kano. We must be respectful. Saulo okulira yakusakidde eggulu lino ku Lwabukedde TV. Ate ebyo nga biri bityo lyessanyu libuganya omuwala yalabikira mu katambi Saudi Arabia ng'alajanira gavumenti n'abazirakisa okumutaasa olw'abakama be abamusuula kabenje afe naye mukama n'amutaasa kati ono akomezeddwawo kyokka ng'ali mu bulumi. Pulezidenti Nambalirwa yakomezeddwawo gavumenti mu ggwanga okuva e Saudi Arabia gy'abadde ku kyeyo ng'atulugunyizibwa era nga mu kiseera kino ali mu bulumi ng'atambulira mu kagaali oluvannyuma lw'okumenyeka amagulu. Omuwala ono gye buvuddeko yalabikira katambi ku mikutu emigatta abantu ng'alaajanira buli yenna asobola okumuyamba ng'akaba amaziga amayitirivu era bwetyo gavumenti n'etandika ku nteekateeka ez'okumulaba ng'akomezebwawo. Nze nafuna ebizibu sikyajjukira na kujjukira ebizibu byenfunye. Obwongo bwansanuuse. Nambalirwa agambye nti yagenda ku kyeyo mu mwaka gwa 2023 okukolera abaana be ne bazadde be naye nti oluvannyuma lw'okutuuka yemulugunya eri mukama we okubanga yali akola nnyo ekyamunyiiza n'asalawo okumufunira abasajja abamutwala mu mmotoka ne bamusuula kabenje. Tosiiba okola osula olabirira abaana nga basula bakaaba awo we wava obuzibu mukama wange nga mugambyeko we baava obuzibu ne bakola ki ne bakola obuzibu kunze. Nali simanyi gye bantwala ate simanyi kye bavaako banzije mu mmotoka bakole ki bankasuke nfune obubenji nfune obuzibu ate ne bandeka ku ki ku kkubo
ne bandeka ku kkubo nga nvaamu omusaayi era mbadde wano nyina webbowa ewakunyuka enviiri lwakuba zaameze. Nambalirwa ategeeza nti okubeera ku kyeyo si mukyezo nga yali afumba emmere ebika ebyenjawulo nga yafumbanga ey'abaana eya taata era ng'emmere eyo buli kika yakifumbanga kyokka nakwatadde okusiimula ennyumba. Ennyumba yalina wansi ne waggulu nga mbisiimuula ate omusajja alya emmere yiye n'omukyala nga alya emmere yiye nange n'abaana nga tulya emmere yaffe nyina ey'abaana nyina bifumba naye yange nyina fumbira ey'abakyala omukyala byalya nyina fumbe y'omwami gyalya. Joshua Kyalimpa omwogezi wa minisitule y'ensonga z'ebweru w'eggwanga agambye nti batandikirawo enkola ey'okuwandiisa abantu abagenda ku kyeyo okusobola okubalondoola. Nga ne kampuni ezitwala abantu ebweru ziwandiisibwa mu minisitule y'ekikula ky'abantu, Ministry of Gender. So tugamba nti ekiseera kino nga minisitule nga ne sekita eno ekyakula ekyetaaga obugabirizi n'obuyambi okuva mu gavumenti okulaba ntuteeka mu nkola processes zonna okutambula. Koletina Mugomba omukyalo w'Essembabula agambye nti wali etteeka liyinza kuyamba abantu abagenda ku kyeyo ekintu ekikyamu. Era we nali ndeeta ensonga yanambalirwa ku fulo ya palamenti nabasaba nti twanguyirize bunnambiro okulaba ng'etteeka lino likolebwa. Tuyina abaana abasukka akanaana bali bweru wa ggwanga gye bakolera. Eno sekita ekyasinze otuyambako mu kwemployinga abaana wano mu Uganda bagenda ate nga bangi naye kyabulabe nnyo okubanga bwagenda talina mateeka gamufuga oba talina mateeka gamuyambako kuwangaalira mu mirembe mu nsi yonna yonna gy'abalaga. Asabye gavumenti okuyamba Nambalirwa okufuna obujjanjabi ate n'okufuna omulimu gw'ayinza okukola okubeezaawo abaana be. Nambalirwa akomyewo mulwadde. Nsuubira baganda bange bana ba Ministry ya Gender ne State House okufuba okulaba nti Nambalirwa ajjanjabibwa. Tumuyambe kajjanjabibwe. Nambalirwa okumufunira ekyokukola decent employment asobole okubanga asetolinga naye n'okuyambako abasigadde ebweru. Bagonza Muhammad omuwabuzi wa pulezidenti ku nsonga z'ebweru agambye nti bakola obuvunaanyizibwa bwabwe balwanirira abantu abagenda okukuba ekyeyo era kati basobola okusigaza amasimu gaabwe okwogera n'abantu baabwe aye ne paasipooti zaabwe ne bazisigaza. Twatwala obuvunaanyizibwa ne tutambula ne tugenda mu Saudi ne mu mawanga amalala ne tukola ne tunegosiyetinga okulaba ng'omuntu bw'atuuka essimu yakola ki agisigaza paasipooti yabeera nayo era asobola okwogera ne bazadde be n'abakubira n'abagamba ntuuse era ndi mu kifo bwe kiti ne bwe kiti. Godfrey Sempijja yakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV. Ate ebipya byongedde okuzuuka ku ttaka n'ebyobugagga ebikaayanirwa abooluganda ebuwungu ne buyinja mu disitulikiti ey'Empigi gwe balumiriza okweziza ebyobugagga bino ayogedde n'akakasanga jjajjaabwe bwe yali muwa mu mateeka. Eby'ettaka erikaayanirwa abazzukulu ku byalo okuli Buwungu ne Buyijja Ebuwama mu disitulikiti y'Empigi bikyalanda. Oluvannyuma lwa Manzani Kimera abaana gwe balumiriza okwefunza ebyobugagga by'abakadde baabwe okusambajja ebimwogerwako. Muwunyizza okulaba nga ndaba ku TV Bukedde nga bazze n'abaana baabwe nga bagamba nti ettaka lyabwe abaana baabwe balina okuligabana ng'ate abaana abo bajja nabo beebukojja. Kino kiddiridde ku Sande bamulekwa bamugenza Lamanzani Kawaasi okulumba bassenga abo okwalira Nifa Nabyonga ne Zaamu Nakimera nga balumiriza okwekubaana n'omutabani Kimera okukumpanya ebyobugagga byabwe. Naffe twagala batuwe omugabo gw'abanyaffe tutuule tumanye nti banyaffe baafunawa. Gwe n'obeera omuntu omu jjajja n'akuwayiika 45 e Buyijja n'akuwayiika 3 e Buwungu. Kimera ayogerwako ategeeza nga buli kyalina bwe yakifuna amakubo amatuufu nga n'ettaka erikaayanirwa abaana bano lyamuweebwa jjajjaabwe omugenzi Kawaasi mu mwaka gwa 1989 era yamuweerako n'ebiwandiiko byalyo. Obuzibu kwe buva jjajjange yalina ettaka e Buwungu ng'alina abaana bye yaleka bassenga ne bataata bange naye nga nze nali nteresa ekyapa eky'ettaka ly'e Buwungu ne bafuna obwadimisweta ku ttaka ly'e Buwungu. Ettaka eryo ne tuligabana nga famire balina okugabana. Bwe twamala odigabana ne batunda ebintu byabwe byonna n'ebimu ne babinguza limaze okuggwawo okubimalawo ate bakomi bajja ewange e Buwungu ne Buyijja ate nga bagamba nti ettaka lyabwe ng'ate ettaka lino lirinako ekyapa jjajja yaleka mpadde ebiwandiiko byonna.
agamba ettaka limazeeko emyaka egisukka 3 nga yeewuunya ate abatonje baavudde okulifunako ebiwandiiko ebyekifere nga bagenda ne mu lukiiko lwa disitulikiti okujingirira ekyapa kyalyo. Bano bannabyonga n'ezzaamu n'omugenzi mwebe nti bamuguza ettaka lyange ate nga bakola ekyapa ekipya mu land office ng'ate ekyapa nyina ekyapa ku ttaka lino. Kimera agamba nti obulamu bw'emisera kino buli matiga nga wanjagiddayo ebyokwerinda empigi ssaako baminisitule by'ettaka okubaako kye bakolawo. Abali mu land office be bantu abakyamu abakyusa ebyapa. Nsaba bonna ssebo pulezidenti Honorable Mayanja n'abakooba muyingire mu nsonga eno eyononeza gavumenti yaffe. Olw'akavuyo akaliwo ku Sande amaka ga Kimera galumbibwa abantu abatategeerekeka ne bakonaakona ennyumba ye ne bagirindigula ku ttaka ey'ebuwunga n'oluvannyuma bawangula enzigi mu bibiina by'essomero yali yazimba ku ttaka eryo. Eno yonna baagikubye ng'ate abagikuba bajjwa naye nga tebalina kye banvunaana. Ennyumba nze nagyezimbira si ya busika. Balirwana ba Kimera boogedde ebyaliwo nga batamanya ngamba bakoona amaka ge. Ababiri ku bo n'abadde mbamanyi abalala nga sibamanyi nga bakutte ensuuluulu amajambiya enkumbi nga bakoona enju eno. Bakirya batandika emmuwaanyi batandika ozoonoona bazitema abazimenya abazimalawo. Tebe ekisinga otweraliikiriza fe abatuuze nga nze muliraano kutusuzanga bakuba ennyumba mweraliikirira temulina kye mumanyi. Omu ku bakyala ba Kimera nga Zaituni Kimera tubuulidde ebyaliwo nga bagambibwa okubeera abafamire y'omwami we balumbye nga bakulemberwamu ssengaabwe Hanifa Nabyonga. Nali mpaata ne banziggyako akambi. Ssenga n'aŋŋamba nnyinza okufumita akambi ne mugamba nti naye gwe omukyalo omukulu bw'atyo gwokola ebintu ebifaanana bwe bityo nanga toyogera mwe mutusizza obwavu nebbaawo Kimera. Obulumi bwe tulina bw'amaanyi. Mama wange bamulumba bamuyisa bubi. Bambika abapoliisi okuva ku poliisi e Buwama mu kiro ekigezezza olunaku olwaleero bakutte Ssenga Hanifa Nabyonga ku misango egyekuusa okumenya ennyumba ya mutabani Kimera ssaako n'okumwonoonera ebintu era nga kati akumibwa ku kirebe kya poliisi Empigi. Okunoonyereza kukyagenda mu maaso okulaba nga bakwatayo abalala abenyigira mu ffujjo eryo. Hussein Nkata nga mutabani wa Kimera naye atubuulidde ebikwata ku nsonga zino. Kimera kudina ettaka ly'ekijja ayinako ekibanja which means landlord we y'ekijja ye musenze kati ennyumba eno weetudde teri wantu wakyamu. Badministrator be baakola ensobi obutamujja mu ttaka lya kijja omulaga ewuwe. Simon Sekidde yakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV. Kitundu kyaffe kyakubiri ekyagatali konfufu era katoyongereyo nga tukutegeeza nti ebula ennaku ntono ddala okutuuka ku mwoleso gwa Harvest Money Expo ogw'omwaka guno 2025 era olunaku olwaleero tukuleetedde Dr. Emma Naluyima ng'ono alina obukugu mu kujjanjaba ebisolo era nga kati mulunzi wa mbizi. Embizi ekisolo kya ttunzi nga bw'oba otanze okukirunda n'okiwa obudde bwo toyinza kwejjusa. Mumweso gwa Harvest Money okuteekerwa kampuni ya Vision Group ogenda okubeera ennamboola emisaawe okuva ng'ennaku z'omwezi 14 okutuuka 16 omwezi guno bakuleetedde omuwanguzi w'empaka z'omulimu asinga ez'omwaka 2016 Naluyima Emma yakazibwako eri Mama Pigi omukugu mu kulunda embizi. Ono wakubangula ku ngeri gy'osobola okwewalamu endwadde mu mbizi zo. Naluyima agamba agenda kulaga emitendera gyonna gy'oyitamu okuzikuza obulungi. Nze Dr. Emma Naluyima abangi ge bamanyi nga Mama Pig mbayita mwenna bannayuganda okuva nga 14 paka nga 16 February mujje ennamboole ku Harvest Money Expo 2025 mujje tuyige engeri gye twetangiramu oba engeri gye tufunamu ssente nga tulunda embizi. Essira tugenda liteeka ku kutangira omusujja gw'embizi. Ono alina essomero, faamu n'ennyumba mwasula kuyiika emu ku kyalo Bwerenga esangibwa mu disitulikiti wa Kiso era nga yasoma kubeera musawo wa bisolo. Ku faamu ye alunda embizi okwo n'ayongerako omutindo era ng'alunda ebyennyanja enkoko n'ente. Naluyima mbusa bw'embizi ajjamu envunyu zakozesa okuliisa enkoko, ebyennyanja, embizi n'ebisolo ebirala ate nga n'abantu baziryanga emmere.
omusulo gwazo ssaako n'obusa bikola ebigimusa era nga byakozesa mu bitooke. Bw'amala okufuna envunyumbusa alundiramu ensiriŋŋanyi nazo zikola ng'emmere ey'ebyennyanja n'enkoko. Kiro y'envunyu agitunda emitwalo 6, ey'ensiriŋŋanyi emitwalo 10. Bino ebimu ku bye tugenda obbayigiriza okuva nga 14 paka nga 16 February 2025. Mujje bangi kubanga okulima n'okulunda naddala ffe abalina obutaka obutono. Embizi erina engeri gyetuyamba netujjayo kubanga ekirungi ky'embizi okozesa watono ate ekula mangu mu myezi 6 bwepu ng'ofunye ssente zo. Naluyima asabye abantu okukeera mu mwoleso gwa Vestimane Namboole basobole okufuna obudde obumala mu kusoma. Omwoleso guno Vision Group eyambibwako banywanyi baayo okula ekisebe kya budaaki mu Uganda ssaako kampuni endala ezikuteekamu ssente okola eyatunga Nutrition, abakolera akalungo ka Hendrix, aba Engineering Solutions amanyiddwa nga Ingisol, abakola tractor ya Tefe ne Massey Ferguson n'aba Uganda Development Corporation ng'okuyingira kwa nusu omutwalo gumu ate okwetaba misomo gyonna osasula omutwalo gumu ng'olina okubeeramu n'emitwalo 2 okusobola okufunamu obulungi. Sulaiman Mutebi yakusakidde eggulire no ku Rabukedde TV. Kale ate bwe tweyongerayo enteekateeka ez'ebikujjuko eby'okuzza olunaku lwa ttarehe 6 zijjiddwako engalo era nga bannakyotera bangi basuze beesunga mikolo na kwaniriza banene mu gavumenti. Eggye ly'eggwanga olunaku olw'enkya luweza emyaka 44 bukyanga litandikibwawo. Bannakyotera basuze mu keetereekero okwegatta ku ggye lya UPDF ojaguza emyaka 44 bukyanga litandikibwawo ng'ebikujjuko bino bibeera buli mwaka nga biyitibwa ttarehe 6. Emikolo gigenda kubeera mu ssaawa e Kasasa nga Pulezidenti Museveni yasuubirwa okuba omugenyi omukulu nga ku bikujjuko bino bajjukira olunaku lwe baafulumya essasi erisooka mu nkambi y'amagye e Kabamba nga batandika olutalo olw'okununula eggwanga lino. Mu ssabbiiti y'ebikujjuko bino abamagye bakoleramu ebintu bingi okuyamba abantu mu bitundu ng'ekyotero olwaleero bawaddeyo pulojekiti ze bakoze omuli eddwaliro eryazimbiddwa amagye, kaabuyonjo ku ssomero lya Kyasimbi Primary School, ebipipa bya kasasiro, ebitanda okuzaalirwa abakyala n'ebirala. Omukolo gw'okuwaayo ebintu bino gukoleddwa baminisita okubaddeyo ebyokwerinda Jacob Oboth ne minisita Microfinance Haruna Kyene Kasolo ssaako n'abakungu mu magye. Akulira ebyenjigiriza mu disitulikiti y'Ekyotera Lawrence Sekyondo asanyukidde eggye lya UPDF okukwasizaako essomero lino. Butuufu werijjidde tubadde bubi nnyo mu ssomero lye lya Kyasimbi Kakuuto olw'ensonga nti tubadde nga tulina pit latrine emu nga eri mu mbeera mbi. Ssente wa disitulikiti y'Ekyotera Patrick Kintu Kisekulo asiimye Pulezidenti Museveni n'omuduumizi w'eggye ly'eggwanga olw'okusalawo olunaku luno okulukuliza Ekyotera. Njagala okwebaza Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni, omuduumizi w'amagye aw'oku ntikko, ate neebaza ne CDF ne minisita w'amagye minisita Oboth olw'okusalawo mazima ddala ne batuwa olunaku luno nga bannakyotera tufunyemu nnyo. Ye Minisita Kasolo asiimye minisita ebyokwerinda Jacob Oboth olw'okuba bannakyotera omwaganya n'okulemberamu okuteeka olunaku luno. Twakwebaza byonna bimutuwadde. Tulina ennaku nnyingi ze tuserebuleetinga ez'abakyala ez'abavubuka n'endala nnyingi, naye luno ddwo lwanjawulo. Ttarehe 6 lwaki lwanjawulo? Kubanga amagye gano gaava mu ffe okulwanira eggwanga. Minisita Oboth oluvannyuma lw'okukwasa abakulembeze b'Ekyotera pulojekiti zonna ezikoleddwa amagye ayogedde ku bukulu bw'olunaku luno n'asaba ne Uganda okubeera obumu kubanga eggye lyaffe lirimu kugasinga empisa mu Afirika. Tubeere nga tunyikira okulaba nti tununula ensi yaffe nga Uganda nga terimu okuyawukana mu by'eddiini, mu by'ennono ne kuyawukana byonna eby'obufuzi. Bannakyotera nga bakulembeddwa mu Flavia Nakuya akulira eddwaliro lya Dolo Health Center 2 basanyukidde baweereddwa eggye. Tuli basanyufu olw'okubanga UPDF etusiimidde ekizimbe ekya OPD etujjanjabira abalwadde baffe. Mu bbenobeno ly'e Masaka naye eggye lya UPDF likoze emirimu egy'enjawulo
Jawulo magombolo okulima Tete Town Council, Sembabule Town Council, Remiaga Ntusi n'abalala nga bayonjezza okulaba nga batumbula ebyobulamu. Bagabidde ababodabodda ebyambalo n'okusaba ensisira z'ebyobulamu. Ng'Ematete babadde n'ekironde Yasini ate Sembabule babadde ne RDC Jane Francis Kagai Banda okulaba nga ebibuga biyoyotebwa. Lieutenant Colonel Sam Ntungula bw'abadde ayogerako eri abantu bano asabye okukuuma obutonde bw'ensi. Kati singa okwata akaveera n'okakuba ettaka kiringa okwata akaveera n'okakuba maama waakola ki akuzaara. Kati kyembadde mbakubiriza mugambe maama asooka lino environment eno eyitulimu tulina okujaagala kulaba tukiyonja sirowooza ngu goyinza kusanyuka nga maama waaddugala. Kagai asabye abantu bulijjo okukuuma emirembe. Ekisooka kukuuma mirembe, ekyokubiri obutebenkevu era byonna bibeerawo. Kakati UPDF buli mwaka ejaguza kubanga eraba naye ekiruubirirwa kyayo ng'ejja erikuuma eggwanga kituukirira. Kironde Yasini agala okuvuganya Musaza Mawogola akiikidde bannabyabufuzi mu nteekateeka eno n'asiima byonna ebikoledde gye lya UPDF. Njagala okutwala omukisa guno okwebaza amagye n'okusingira ddala pulezidenti w'eggwanga lino General Yoweri Museveni ne neebaza ne CDF General Muhoozi Kainerugaba tebatukoze obulungi obutagambika. Amagye dda gaabeeranga gakutya nga bwe tugalaba tuluka naye kati bantu ngaffe tubeera nabo. John Bosco Mulyowa ne Noah Kintu bakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV. Kale bwe tutyo bwe tukatambuza tujja kudda mu kusaawa 6:30 nga tukudiramu agataliiko nfuufu mu ttuntu oba nga tukuwa agataliiko nfuufu mu ttuntu ku ssaawa emu agabuutikidde ate ku ssaawa 4 ez'ekiro agataliiko nfuufu nago tugakuwe. Omukama Katonda kuume tugenze mu programu ekyenkya.